now. What is the difference between ONC and the National Secretariat of NRM? What is the difference? Kagari Richard Todonga alinga mutunzi wangatto. Bamutaika onge ekifaananyi. Office of the National Chairman yakola emirimu gya Secretariat tukimanyi. Era nabagamba nti munagera okweze tusabagamba. Munagera okweze emyezi egi. Nga batandise okwekuba ko ONC. Kitata yabeza public relations milioni 2. Oyeri bagoba. Kati barese mwala wa minister. Kuba influence ya muleta. Mwala minister. Why to go magic? Where were you? Real time with Meme. But then Peter Ita Nengo Musajja single Okulekana. Temula bantu wali abantu abalekana mukano tontandika program CEO tontandika manyira kuleka yogera kukola singishibwa kunabalwanirira watulwanya twali tukusabe waliwe yakutuma wamma muli mtyaba sweet baby ne lero mbadde Peter Ita ningamba yero akisimuza anti bafiiriddwa mwafiiriddwa government since msaya abadde wa NRM siyo msajja yagamba nti abafiiriddwa babachika nti bali ali mukuba basiba UPDF baba mu staff ati malaji wadde samu neba nice baba ndakozesa ekituufu nze saagala kummanyirira mu programu yange ojja kujja wekyaze nawe olinga bajjo yeyagalira full figure tebe ekiba kyabbe full figure takola kalango yo Katonda yamusiirira kwano gwange ekizo ekibala kikalaba mwabuze ekisa kya Mukama ensi yakuba olabye nti okumanyira abaganda mukwano ku programu yange tugenda kuwemulirako omulinga n'amazzi kati nakoze eki okwamenyera abaganda nabakola ki mwenga manyiri Museveni emyaka 3 ate ngenda baddamu yakubaani oli mazozi osanze ndi bulungi myaka 4 mwakalaba okyewaana aleka gyogezze n'otuddamu ege lwaki mwate munyirira naye abaana baffe abaganda bemutwaleeyo nga mbalimbye sente endabika yaabwe engambi mivule ndaba wammere yasaba katogo webambita yasaba katogo mivule yasaba kumuwanga katogo muwino kati sikalya bwaina okufaanana nawe oli musajja omukulu n'omuwebula bwoti mivule yafuna kitoilet n'agamba kristo kati yasaba ki omusajja omukulu yasama otya bwoti myaka 58 ani yamugana otegeka ebintu nyina 3 nebijasama China ya 28 oyina myaka 3 mweji asatu mwebi wakana ndaga gondiyo ndagenda kamunti oyina emyaka 3 mwebi atasagala omboze bintu kuba byekyo ibanda ngasa tumwe ofananye boti bona oweza 5 mwebi ojiraba umwakise yaraba bwana nayasabira kama ule omwaba tinala bamusoga nekanae so bamuzanga 13 ogwomukaaga yabando sitani nga 10 okubiri 1991 nawe ndasije emyaka gyo oli musiru ya nyoko nali ngenda kumanya ndi yogera nawe nekajirage mukamera bajirabe kubanda abanze ndaba oli mukulu okusinza ku wala banepikira ndi mwana muto mujirabye iyo lwaki abasajja bamusasula bani musajja bamukubye bambi kitalo nnyo kya engola mutasasula tujjukira nnyo ebintu bingi bwe ndaba omuntu ng'ayogera omanyi ekyanyiza luli okunamira mmwe abaganda si mmwe nakunamira bye nayogera saabaganda ekyanyiza kyekintu okwogera ku muntu afudde ajje no kano engola y'omu ku basajja abaawayo obulamu bwabwe okulwanirira okuzza emirembe mu ggwanga buli yali alemera ebiseera bya kkoni ebyo mulisito mujagiraba ebyo tetubigenzeeko nnyo nze kisa kya Mukama sikiriziganyana saagala mmwe abaganda sibaagala mukimanyi sibaagala kwa nze n'omuwala omuganda sola mwebakamu kakati kyembadde ŋŋamba nti omuntu yenna buli lwovaayo n'omooginga omulambo gwomuntu afudde gwoba omulambo ekyakunyiza n'otukunamira saaba kunamira nze naye kunamira baavuma jeno anti ŋŋamba era kwali kuvuma jeno kuluno ogenda kukola ki kuba bamutandise basobola muvuma
bakimanyi kubanga wendi standby Obali. Nze standby general nze ni mwa Museveni but buli muntu yenna avuma Museveni buli muntu yenna avuma omukungu wa gavumenti buli muntu yenna amokenga omulambo gw'omukungu wa gavumenti olwena kulaga kabina kati jakulaga pinyini ebyaddala jakumugenda mutoyi nkadde nga we kali nkabalage naye ono bamusebuta sasu no baba no people have their mental problems in life kubanga omukulu ono abadde ne geno ne canon emyezi ewiki 3 ayinza okubanga ebyetaago bye yali abirowooza muono ate bwe tuna records mbadde balaba batugamba nti ne gye yali ali indiscipline baagala muwa omuntu omukulu ebiza bayagala awa ekitiibwa tukungubagidde nnyo amagye kubanga kifaananyi kyalaze kibinya yali amagye professionally eggwanga lyaffe lyaguddemu enkikwe naye olwaba omusajja nga Yichuri yawadde opinion ye n'agamba nti musanyufu nnyo olw'okufa kwa Kano yagambye nti musanyufu ekisibu kiri ku basajja abo benda ku bakazi nga bo basiraamu nga bakristaayo ate nga baalidde emmere kakadde omuntu bw'abeera mu myaka bwe gityo Yichuri mukwano gwange era kino kikugamba lwa mukwano nti totegeera mu mukwano nti totegeera yes no we NRM wala mulabe mukadi yange no NRM enaba abantu bayo abamanyiddwa jatuleke kadi yayo omuntu we NRM mu Uganda ali super mu opposition Nyanzi chairman Nyanzi chokola yawanjagidde mukama we chairman Nyanzi we NRM yo super yali chairman we NRM chairman Nyanzi omulako nga zakati yali chairman we NRM yasayo kadi yatulaga video kali nga disayo aleto olunaku yagiraga ffe tumumanyinga memba era ababadde boogera chairman Nyanzi waki yawandikidde president mwe mutategeera oli mukozi waffe yawandikidde mukama we ndawanjaga agati bw'olaba Yichuri talina ye waagwa basajja mivule mwamutomeza omuntu gwekakasa nti yaviira eddala efulu figa oyo we NRM kubanga oba omusala oba tomukola kiwaaki we NRM enjala yamuluma nakkakana manyi Museveni ye mulungi oyima Olina neekuluma ogenda kulaba Mathias Mpuuga nga prime minister ogenda kulaba Mathias Mpuuga nga prime minister mwesafeddako Mpuuga tukwandi ate bane mwagala you guy yagala you guy ali intelli wanga opposition so kwera Mpuuga nawe you wait wanga lwaleero Mpuuga ne bomulaba abanga omukazi agenda osala ku macha ali atandise ddayo yawase we atame mwaka 8 wanga amanyi nti Museveni bw'atamuwa mu opposition bagenda mukola adde ku taxi adde mu pulimu buli yali avuga alayira no so nebe tuogera ku kyeyego tuddayo ku kya Engola kitalo nnyonge kwa nebe otunulira omusajja nga Yichuri noyimirira n'oyogera ebigambo Yichuri byayogedde oba totegeera ensonga ya Yichuri yo wagitegedde Yichuri yagambye ayagala abantu no yagambye mwevugira mu mmotoka ez'ebbeeyi nga mwewanawana nga temusasula abaana be no Yichuri talina wadde capacity wadde esasula omukozi wa 2 years ya Ministry of Gender muzimu ku ministry ezisinga amaanyi kati kubulire ate nga n'abakozi bayo nabo nga nange wazimu mwendi ministry esooka ya presidency tebanja bakusasula n'okulunaku lwotagenda that's where I am under presidency mukamange Emile Babaranda bakusasulirawo nga n'olunaku lwagenda kusasula balumanyi teruyitamu ministry ey'okubiri nze ndi member wa National Council nga mu ministry ya gender mukama wange yabeera PS ne minister wa gender ba minister ba gender bava mu gender Beta Mongi oli ali mu department ndala naye no ali mu gender kubanga yabadde ategeka industry n'ebirala so ezo ze ministry ez'ekikula ky'abantu ezirwanira mangu omuntu wa bulijjo teri mukozi asobola kubanja ministry ey'okubiri mukimanyi bulungi ya energy yakula nankabira ruth ne ministry enzibe era Museveni waleeta wagenda n'oleeta omusomesa wa primary n'omuba prime minister eyo nzibi oyo nabbanja tena kyagenda kukola kankubulire Museveni yakola ensobi eno ngimubuulira namugamba bw'osusuta Baganda bajja kukola ekintu no nabbanja
yali asaana kubeera actually yali asaana kukulira Nabbanja yali asaana kukulira kuyola kasasiro mu KCCA naye nga naawe okkiriza nti Nabbanja ye akola ki uliriza Nabbanja ye mukazi gwe baakateeka kuba prime minister aba Nabbanja nga atambula atambula si kikulu naye agenze ku muntu wa wansi ayinza kuleeta muntu ategeera eggwanga taddemu bantu batategeera nandutu naye muzeeyi nawe okolesa kandeeta nandutu olwaleero nandutu ekibonyabonya nandutu mu kkomera era ndeeka mu kamera bakitegeere bulungi abantu bonna abali mu isu y'amabaati abanene abasinga nandutu tebannakwatibwako natizoke abakwatiddwako bateereddwa naye nandutu yatwaliddwa eruzira omulundi ogwokulaga nti nandutu isolo joya nti minisita mukama we yamuyita amabaati gano gaali mutwalo nga bagenda galokingisa muloto naye batwalako 1,000 Nabbanja yaweerezayo 1,000 bwe wasigalayo akenda yalina okunoonya gwe ganaagenda kuba musitowa gaali gakoze eki gavuddeyo n'anoonya baminisita bekikwatako okwe bagabba naye nandutu ekimusibisa si mabaati era njagala ekitongole ekiramuzi nkubuulire gwe PS Bigirimana mwe musiba nandutu yavuganya omwana w'omulamuzi nandutu ekimussa simuwa nti G mubbi nandutu ekimussa Nabbanja ayagala nandutu abeere mu kkomera kubanga omwana w'omulamuzi omwana wa Nabbanja yawasibwa oli omulamuzi yes kale nandutu mu kalulu yafuna 99% ng'avudde mu mawulire baali bamwagala kati bwe yawangula omwana w'omulamuzi sijja kumwogera ali mu high court kati be bamwekwatidde era bamuzze bamumye bbeiro naye tebamumye bbeiro nti mubbi bamumye kubanga baagala bamukakkanye mu constituency affe kubanga omulamuzi yasasanya obumbi n'obumire bakalulu naye nandutu tujja kumuwagira ekino ekitambula ng'eddiba lino oyo omukazi w'ebunyolo oyo tetusobola Nabbanja ekimukuza kituntu Nabbanja yali ayagala kugula mbuzi era ng'ataddewo omwana bamwita Dennis chairman we waabwe naye contract neegaana ne bagiwa omwana bamwita Kefa Mafumo. So Nabbanja is a prime minister for the first time abadde mulungi naye agenda muyagaati teri senda zijjawo zaagaba prime minister talina kubanga Nabbanja ekitiibwa ky'eggwanga kyakiwedde era sikuluno prime minister bw'aba ayogera katwala Nabbanja ng'ayogera nti ono omusomesa nasale yanonye eki obubbi ku ssaawa ye obubbi nagamba Kiwanda mu byamagezi byosobodde otongoza bubi n'ogenze naye Nabbanja musiibule ate Museveni bonna abamazi bonna buli agenze mu kooti osiibule bibyo Logolobi Nabbanja mugenda fo nantaba n'abakoba n'abakoba nedda n'abakoba incidence y'endala Archbishop yawandiikira prime minister n'abakoba baamuwa ku delivaringa nga tagamanyi Archbishop yawandiikira minister ali mu kitundu ng'amusaba obuyambi bw'okukomerera church bano ababbi ba mirundi ebiri eriyo omuminisita eyafuna amabaati oba prime minister oba MP nga kirabo MP wa Four Central waliwo church yali egudde era prime minister nayina n'agamba nze nagamuwa. That is different. That was a community use. Then n'abakoba naye yagenda community use kubanga tiyali gatuusadde mu lujaalo naye kati bw'olabanga Matiya Kasaiti ekirungi bonna beenaale mwatuswazizza kukyanga olonde ekyakulonza Nabbanja era kamala Bannayuganda guno omusango sigwa Nabbanja sigwa abatutema batu gwa Museveni leero kakukukwateko manyi mugenda okugira nti naye sijja kutyambi babuulidde openale yaleeta ababbi Nabbanja manyi story yali musomesa primary n'atuuka n'alimu obumonde bungi Museveni n'agenda ne bamuwaana n'amuyita n'awangula obwa MP n'amuwa minisita bwa Herese nga tasobola kumenya mpisa omuntu mumwe naye Museveni mugezi taata tumubuulire olwaleero alina okuddayo mu pati wezakolanga. The party should endorse the minister. Yes, era kati otuna amagezi ga Nabbanja n'amagezi ga leader of opposition olaba waliwo enjawulo nnene
olabanga Mathias Mpuga akola statement nga Nabbanja agikola okaaba yensonga lwaki be baali bakuba omukazi w'ebusoga nagaana neŋŋamba ti oyo omukazi mumukuba ne mulimba temujja musobola namuganza passes ategeera okusinga parliament eri mu parliament olwaleero yes era mu parliament tulina mukado namuganza kubanga namuganza bwayimira okulizoninga ekyakubya namuganza baali baagala abawe ettaka obamanyi batayebwa bano batayebwa baali bamafia b'opposition tayebwa yali wefudc Anita yali wefudc Anita Bongi tabangako wenarem yakayigire narem nafukira anabere mpi nalabanga katizoka mupiride naita Museveni ewe mu constituency awo namalana fenga NRM ebyo ebintu byetulaba etugamba president nti fenga nzisakyamukama ne bwomusala nze ndi NRM ebyo bino ebirungi byenkola mbikolera muki NRM tunuli abaddemu NRM emyaka 10 tubasome Nabbanja beredde NRM abantu bayintalekikyo ayagala bimungu abibavuga okwata otya eggwanga nolikwasa Prime Minister ayina okubeera nga Mama Mbabazi Prime Minister ayina okubeera nga Rwakana Rugunda Prime Minister ayina okubeera intellectual nga bw'olaba Mathias Mpuga Prime Minister ayina okubeera nga bw'olaba kana akawala ke bayita Babirye actually n'oyo gayi wafufa those are intellectual people omuntu nga ne bw'aba ayogera asooka kufuna ekifaananyi ky'eggwanga netoleta mutunzi wa mmere mu Owino n'agenda simanya bwakisekka mulabe obubbi obulala obubbi buli mu ONC Office of the National Chairman Office of the National Chairman ate bino byogera kuba kyekibiina kyange yo office y'omukulembeze w'eggwanga ate ekyanika kibirabulira beetereze nze ni member ayogera ebyenyino bakuli ebituufu kubanga betunabewandiika tebabiwulira Office of the President, the National Chairman, ekulira omuwala Uzia yesinga obubbi obusinga n'owali Prime Minister. One, bagula essimu za Tekino ezibaba ba coordinator essimu ezo sipaka za $38 yaliko 92 buli emu. Bagula laptops 16 4G nga batadeko $4 million naye ng'egula kamu 3 ebyo temubiraba. Efe tulina sente zaffe ez'ekibiina zitukanye ekibiina kakati omuwala ono mu nnaku 4 avuga Land Cruiser ya $8 abaddeyo emyezi 2 ONC emmotoka gyatambuliramu esinga Prime Minister gyatambuliramu ate eriye personal tetusobola muloopa bwe muba munoonya obubbi President mwamwebaziza yatandise okulwana obubbi bano bonna buli yenyigiramu yagamba nti buli oyo yenna yagafuna for community use atali mu element yabubbi azekyetwala naye yabba ffe esingero twagala kulaba ku mukyala Magabalinga agenda agende talina kyajja kwongera ku ggwanga no ate nze njagala kubeera Prime Minister ngenda mu nsi ekinenga ndi Prime Minister wagenda kirenga Museveni n'abafuula Figo ba Prime Minister kati bwadvisor Museveni ani advisor alabadde Museveni yateekawo ombwazi zibeerawo ebbali ne tebalina advisor tene makulu oba wagenda Amelia Kyambadde yagenda embarrassment yatanywa kusimu yaweddeko nabbi temwabire mu mawulire yeeromedi yatemwa kusimu actually ekiganye n'okukola lisafo nze yakyanoonya ababbi abamwetoolodde nze nabagamba nti Museveni muntu mulungi nnyo actually tekyalina kyasobola nakutwala ku ggwanga kubanga talina kyayagala naye bamutomeza omanye omusajja obumutukuuma omutomezani nze kino oyo muyayi tasobola bakyusa ebyo sijja biyingiramu ebyo bibye personal issues naye kankubulira yayige toyinza kuleeta muntu akuma kifaananyi kya ggwanga no sina kyemwagaza Nabbanja sina kyemwagaza no nze ni mukozi wa Museveni si mukozi w'NRM si mukozi wa gavumenti nze mukozi wa Museveni
Oli we NRM. Inze ndi member we NRM si mukozi we NRM. Okolera. Nkolera Museveni. Ng'omuntu. Nga siri mukozi we NRM. Sikolera kibiina. Ngena maso mkibino bidabote. Waliwa. Mukozi. Obere nongo mu Uganda. Ndi member wa kibiina. Siri mukozi. Agati kankulage. Walabye embuzi ONC zegaba. Obubuzi bwe bagaba bukule emitwalo 15 bulike emitwalo 65. Bulikamu. State House yete. Boba bugaba. Naye bagenda bakulakulanya abantu. Baba wabumeka bugaba. Ulya agenda mu district ng'Eruweero n'atwala obubuzi 2 n'obukoko 8. Mutuli mu kulwanyisa obwavu bongera bwavu mu bantu. Kwebalese banyize be bangi. Bakunganya abantu 12 ne bagaba embuzi 2. Kyokka embuzi bagabuza 15. Ne babagaba bekwate wamu. Mbu bali mu kulwanyisa nakalabika nakakazi kana akamuntu kukalinga obwenanansi. Kana ka ONC. Mugatuto obukoko Eruweero nakasongola nakaseke. Bana abantu bongedde okutyankalanya eggwanga kati wamulabi mu kwakiseka. Agenze Eruweero agabye enkoko kakati yabadde mu ndeeba nga alaba bamakanika. Agenda bawa. Eggwanga li controversial. Bamakanika agenda bawa. Omwandisi uliriza senior president's advisor on political affair. Atandise okugaba Prime Minister office birina okugaba. Atandise n'okugenda mu development minister w'enkulaakulana balina okukola. That's a controversial. Mulimu gw'okuganira ekibiina n'okulina Museveni campaign weetuukira. Kakati osanga Kiwanda myaka 5 n'ekiwalaata mama sikulabanga kubanga bagenda mu emitwalo 5 naawe ekuuka. Kiwanda ati emitwalo 5 kakyamumala. Wamulabe nga weebuse bukomansimbi. Enare mukyebaawo zesirabangako muntu alinga ono tukwebaza kubanga mu emitwalo 5 atalina kyalya. Yagenda Miranga. Anti Kiwanda bawagundi. MP we Matiana omukyala. Tomumanyi. Bagala. Joyce bagala bawe ye Kiwanda suwi ne campaign obadde kyate bamugana kwasa mulala. Kyovula batete kyate Kiwanda. Bagala we wanu. Nupu walizo byaliyo we nupu wagira Bobi Wine. Akugamba bendi bwani kakola Museveni. Bagala akola Museveni. Kaziwe Basiri waffe. Atono we nakase. We nakase kwa Museveni yabo mukada kakutta. Utamaguzi. Oh ya muwadde moto. Museveni yamuwadde moto. Utamaguzi waffe ne muwadde moto ka yamusimye okolera abantu bulungi. Yamusimye musimi. Twajimuwa. Nirukwa twajimuwa. Lukwa mama. Asale yajimuwa jena. Era namuga nti mwana wange kodda muno ozunga nja kwabya ebyama. Temwabiraba. Bwe mulya wannupu w'amaanyi. Kyamaanyi nyanza. Mulya nyama yagenda dda. Era ekiwabo mulya nyama ino okuwangula lukwabo ne bwana aleta ki. Bagenda kwetu. Ate beetu gachi kwabya nyama kati ayina amaanyi. Agasinga meya. Kati ono baba mu. Bwe mulya kansala tena bagenda kyankwanza. Nyatula mu kanso ya lukwabo. Mulya nyama wamwe. Bwe mulya kansala atula mu walukwabo mu kanso tena agenda kyankwanza. Kana obona badda kusaidia mnyanyama. Museveni nabanja. Nemba kunabanja nawe. Nabanja agenze wansi ku ground. Agenda wa. Agenda emitwalo 10. Agenda emitwalo 10 mama huyu azena amagabali. N'emitwalo 10. Muba mwagala agenda na meka. Anona yoti. When will you empower the youth, the leaders on the ground? Now, what is the difference between ONC and the National Secretariat of NRM? What is the difference? Kagade Richard Todongo alinga mutunzi wangatto. Bamutaika onge kifananyi. Office of the National Chairman yakole minute ya secretary netu kimanyi. Era nabagamba nti munagera okweze kusaba gamba. Munagera okweze myezi eji. Ngabata nisokwe kuba ko ONC. Kitata yabeza public relations milioni 2. Oyeri bagoba. Kati barese mwala wa minister. Kuba influence ya muleta. Mwala minister. Why to go magiga munaye? Wewe yo mumagogo wewe aje kibongo jja kunsonyiwa nerero warese mfu. Ateza nyina gwente. Bade manyo mutima. Mutima atongo onoli awo mu. Museveni angobe sijja kudamu kwogerera kibiina. Naye nga nkyalabe irikeji. Nkyalabe bitakwatagana. Bwebone bamwe muruka jegana.
yaralaza kadi yayo yaine yamasasi kale mukwano nno alete kadi yayo weyayita no alete ne kadi yayo kamba bulire mwe muli mbizi kamba bulire embizi ne bojiwira amazze kuma uwoli njagala ombulire Bobi Wine atulage kadi y'emmotoka atulage weyayita okujoyingira eggwanga n'omusolo gwe yasasula bwe twagina twali tujikijalinga kiteka mu masenesi were amadika lwaki tyagende kutamala nawasa lwaki yagenda mutunga nayita itunga yakolera dda Museveni tata wa Bobi Wine we kapere tata wa Bobi Wine mwami senta mukama mumuze mirembe yali akuba nti za Museveni yes tata wa Bobi Wine tata wa Bobi Wine emyaka nga 8 egiwedde oba 10 nga tanaba kufa tata wa Bobi Wine yali akwanza za Museveni mpiso era yali musawo wange w'ebisolo ng'atambula ku kagaali Museveni n'amuwa epiki emmyufu n'atandika okuba empiso ze ente. That's the truth. 2 Bobi Wine taata we bwe yafa baabadde ne mayiro 2 omusajja Kalimanga yagala kugula ettaka lyabwe baali mu myo Muganda ne baliguza mu Kibiri Munyarwanda balina ebyama byabwe kati nabo bamoni genda olabe ennyumba z'Abaganda Bobi Wine waliwo eri mu kawumbi akamu bazimbye ddi bakale Edi yawe omulaba ddi nga ali ne Bobi Wine Bobi Wine bali abaana 38 tata wa Bobi Wine leka abaana 38 Bobi Wine atambula ne banne bameka n'ennyumba ya Nuupu ffe twagibagulidde yes abantu banuku basonza omusimbi gwabwe ne bagulewa mutubuulire wendagano baliko badde mutukube emiko mingi wuliriza let us be realistic Bobi Wine ajjayo endagaano y'ennyumba gyegiguze wano etwaze waggulu mwati mwebimu mwebeerawo ne musirika ngambye bwe nti sijja kuddamu kwogera NRM Bobi Wine alete endagaano y'ennyumba alete kadi y'emmotoka nfe kadi y'emmotoka amudi kubanga omanyi emmotoka process bweyita olaba Museveni eza kukiza muganda gwazaalibwa ne Amadika kati Bobi Wine agiyisaawo because yayina omuprotectinga in case obutafuna buzibu ate mukulembeze omulungi alina okwereetera opposition n'ababeerawo famire nezisanyuka wabalaba Sheyanga akyaliwo kateri ayogera Besigye wabaddewo ng'okuleka ng'oliwa Besigye obeera opposition nnungi akati olwaliro onoonya Winikiza alinga mukene mwali Winikiza mukwalo gwange nnyo alinga mukene yes yalowooza mbu bava mu opposition n'atandika oganzisina kibi na Museveni agenda mulengera era amanyi tamanyita kyalina n'amuleka naye yomuntu balina amazima so naye bino ebyo tulibeeramu ebya Jeno ebya Kano Engola okufa kw'Ekano Engola ekisooka w'okolera basasulwa bali under presidency nze simanyi ne zebabawa because bo bagenda ne besayiningira voucher yaabwe wali ba handlers abasasula abakuumi b'abakungu kati ba minister bane babasasula bw'oba ogwa mu kitongole kya Ministry of Gender Ministry of Gender gye bawa abakuumi sendezo zijja kuwa account Honorable Engola teyesabira bakuumi baba muwa it is in his docket as a minister ofuna abakuumi n'emmotoka era tamanyi gye bava kitegeza ne sendezo zitonyenga nategera era abaza abantu bano bwe bava ebombo oba ne bava embuya oba ne bava mu barracks yonna they surrender them to the ministry not the person tomuinako buyinza kuba ne kumajo omukuumi atambula naddayo n'agamba wano wannemye minister bana abakuumi it depends bayagala wabe kisinziira kubanga minister wa tugeze nga Namuganza minister wa Arani naye aina lidika state minister kati ye assignment ze ni mukamawe these are political assignments ye ne mukamawe okusinza ku byamutima n'obunene bwabyo bibakumirwa banabo nyina abakuumi babiri naye abakuumi bennyina lwakuba ntambula nnyo eggwanga and I have threats of the position kakati nze sina omukuumi kumanya mukuumi wange sente zafuna because ate nze sina wenze wemukwatirako kubanga nze counter terrorism yeyogeraganya ne ministry ya presidency okusinzira mu doketi yange ne responsibility zange ne bagamba ono omukulu tumuwa abakuumi babiri omu abeere naye omulala abeere waka
Kakati omusaala gwe baba wasibina mu buyinza. Naye nganze omuntu I can keep pushing ne mwaye ebiri ne mwaye 10 kyeyagalire. Kakati ba minisita ba no. Minisita Engola n'emyaka gye y'omu ku bantu abadde n'amazima abantu abalungi. Obadde tomwengagingangako. Honorable Engola y'omu ku babaka ba parliament abadde asobola okusanga abaana ku street naye n'abawasente. I don't believe nti Honorable Engola abadde asobola okumma omukuumi we ssente. Bati omukuumi we ye yavuddewa ogenda okubona lebe n'amasasi. Mwabannamwe temunaba kitegeera. Bakugambye yavudde bweru n'ayingira ewaka. What if this man was drunk? Honorable ng'ayingira mu motoka yabadde abeera wa. Ate Honorable yali yakola naye enamutumba. Olwo bwe yagenda naye. So for now ayinza okuba nga yalina obwetaavu obw'amaanyi. And the minister has attention. Mu magye oba mu bukuumi buno totaakinga mukama wo bw'otyo. You go through process. Kubanga ate mukama w'omukuumi si yabanze yeba ministry muvunaana. Nze sivunaanizibwa okuba kuumi. Yalina omulimu gumu kulaba nga ndi mulamu. So naye bw'olaba abantu abatumbaavu nga bano bawuculi kati osobola kuwa attention wuculi. Otegera nti kale alinyerang'o. Wuculi n'ebyo ebirevu ebyeru ebiringa ebisiige langi linyerang'o. Gendo ziike. Lwaki omusikulira fitina? Era nsaba abalango wenna we muli mu Kampala munoonya akasajja kano. N'otosobola kudda ku musajja mukulu alina ne famire ne bazzukulu be n'otandika omugamba yali yose n'afa. Wuculi balina amaanyi akeera alinde kwena ne secretariat. No, I saw you the message. I sent a message to a secretary general. Nagamba that man is cursed. When I sent another, no, yetonda chai. Abantu babetondera. Tulaba nti Engola yafudde. Era bazika bagenda empola. Tebaziko. Abirika byafoma arabe byaliyo. Kati filmu yabwe natera. Kati zya karomborombo. Kakata akasajja ko buli mukuno kagereka twale yempola ulire. Wale kuta mimi ninga commentinga. Ijuli muganda. Ya comment nakata ezo kubanga kaya kale besete muguni. Tuli enyumba z'abalango zonna zo baddo sigalanje biwedde. Ako kawedde. Abaganda wabavuma. Tulina okwa. Ana abaganda bagabe emirimu. Tujamu emirimu. Buli muganda mukozi. Eya badde ayogera mazima like ye yayogedde opinion ye. Yalowoozezza nti engeri omwana gye abantu gye bagamba nti yafudde akamati bamusasula. Kakati nsi. Nalowooza nti bano abantu omanyi abantu abasinga babeera babasasula. Nani mu kamera wano. Nyina abaana bataano abasoma. Abange. Sirinaayo mwana n'omu Museveni gwaweerera. By the way, genda muri kodi za gavu. Excuse me. Abaana bange mu America nze family yange yonna abazadde bange abasinga bali mu America. Batata bange abato basinga bange bali mu US. Nze siri mubize nifa mu family ennungi. Kasibante Moses futu muyonsa. Kasibante Moses mama wa muyonsa tata wange yamuddako. Yali Rubaga. Kasibante Moses mama wa muyonsa oyagala nyo. Byata. Egano wagira Museveni yataruka. Yasiballoe. Ekibagambye kati mpuga manyi kiraga. Annagali babu. Mwana mtwala mu America. Bambi ali yarunda mbizi. Mwana mama omuto. Kasibande Moses mwana wa senga wange. Kamukubira. Mutegereje mugwa. Muri awo munyamurwana. Ngumurwana. Barunda mbizi. Ngira ngena musaba mpiye mbizi. Yadda mu mulimu gwe omutuufu yalimu. Gwe yalimu nga tanajja. Ate bino by'Abaganda mbezi. Walabyeko munyankola bamabaati. Walabyeko munyankola mu mabaati musaga ya mabaati. Nyankole babba nte, Abaganda babba mbizi, balababye mabaati. Nyankola ayinza okubba amabaati ng'emitwalo 5. Baba sisiro muliwe. Mwera mwafula eminze Baganda. Abaganda mwe muli mwabya mabaati. Munyankola. Munyankola ayinza okubba amabaati. Muze abana tumuze mbasula kane kasibate mwasula eyo. Ati yali agala. Wamu kubisa akalu. Ile ino gwa yagala tulize. Nze ni mwena nale muze kojjawo atende ku kitebe. Omugamba nakawulira. So now. Yo mwagala bere nga kusaidia mwana wangu. Kati gwe mwe mukabo gwavu. Olwalero ekyamazima kiriwo ekiti. Obwebbe mu ababaati. Museveni bwamuyambye nnyo. Okola ki?
okubaako baagoba bye yayagalanga ddogo gatalina bwabayita ate nga yabalonda ambi bamutumiza naye kati kankubuuze nga gwe president olonda nabbanja mulonda kuba abagenda kumbula ebizibu ebiri mu bantu ba wansi batya nabbanja atuuka ku muntu wa omuntu alina ebizibu bamulonda wakana lugundi yagenda okubeera minisita prime minister wa Museveni nga mugagga nnyo nabbanja lwaluzimbye ennyumba ku lwa Museveni n'azimba wali Makerere omuntu alina ebizibu bamulonda kali ng'ogenda nga musasemukanga obwa minisita nga twalonda era ffe abanyangole ffe tunywa juice era bagenda kuwa mazzi nakugambye wensanga akasajja kano ak'enzonto bakusaba zonto ali embizi omaye alira wali mu bino naye mama buli omu omumanyi toyinza kusanga muganda mu gavana buli omu alina waagwa toyinza kusanga mu Wilson muganda pia wakanaana baganda banyowasa kanana ayinza okwajuisi w'ebiri wano ekituufu saa kumumanyira juisi wameka wandigweze nyina omunywa ate oli kuza bwereere nabamunga budde mu nyankolo muganda ayinza okungagula sisobola kulya ekintu kya muganda sinza ankolako naye mutaata mu kigambo samimu ng'obeera ddi omuganda era omuganda akufaanana abaganda be babbajjo oza toyireti zabbalamu namuwadda njamwongera nakuba bajjo n'ebinyo n'embikuba n'atalaga okusasulira abavidiyo njamwongera abaganda balinga ng'omuganda omutuufu ng'omuganda ojja omuyite nga wendi mukube nga wooli no njagala omuyite mukube nga waali yinze tunuli abaganda abatufu basajja balaba basajja mifule yasaba katogo wa Museveni bakamuwa nze ni muganda ayina ente naye siri muganda ow'amaziga lyagamuwa ago ndi omweru aisi kisobola kuba mwezi omusuumu mulonda mbizi kasana ntiyawo omudali mu mbizi wanamusenga wange yagera muno nze omuntu yenna atalina nte mu nsaba yafa era sami wana wakiro beneji mwayagala mmere emwanyi zikole ki ffe tukumidde Katikkiro Mayiga Emengo Museveni amuveemu aveeyo Museveni amuveemu aveeyo kabaka kyalina obwogerero kabaka mu Uganda aliomu abasigadde bakozi be kabaka ye Museveni ate yandigwatasuula kabaka wano w'Emengo oba abaluuli oba waki kabaka era asobola okujjako Museveni naye Museveni agera kumanya kati simwagalawo asula taliiwo ate nze ndo kyamasiro nakere nakasajja kato kayinza n'okufanga nkawadde ente Museveni akere kumanya agobe kabaka wamu twabanyiga mwakiraba mwagenda muli batiitiiza abaganda kwenya bakuramira mwakola ki muli awo saabawa ate juisi wa mitwale yani wentudde omanyiiwo akati kambabulire Marende mutabanyi wa Salem Sale yamwagala Alex Bawe kati oli mu Bawe gwe balaga mu mawulire kifaananyi Marende ayinza kuba namanyi nga Salem Sale agaanyi Kampala ya Museveni ne Sale temuyina wali omuganda alinamu ekizimbe bonna bakozi baffe walabye nena kifuba ey'abaganda twagitaddemu ntereza yero tubayina ate temugendayo kyaffe muyinza okiddamu kya yero Museveni agenda kutufuga naye Magombe atufugireyo naawe mwoli kale muwakanye ntosulewo badde njagala omuwakanye ekogera amazima ng'ensi ekulaba ne kamera nga n'ensi ekulaba ne kamera oli nange owagira ki Museveni ne Bobi Wine owagira ki yogera mazima okola media ensi ekulaba bakugoberera yogera owagira ki sembeza kamera Samimu wepakapaka owagira ki lwaki towagira muganda munne Bobi owagirako Bobi nzija kuba president awagira kale sawa owagira ani newagira era nekkiririza abaganda tebakkiririza
okajjako omanyi kojja kwedikinga okajjako mujja ane njagala katambula tubuulire Samimu bamubuuza gwawagira n'atya ate gyobuza Fulofika gwawagira oyo yasala bampa ajagamba Museveni iyo yeri wa Museveni Fulofika si Muganda mumumanyi Fulofika maama we Murundi yes Murundi bali abarundi nga yefana wali Fulofika mfana yefana yeko ate mukwano gwange njere mwagala nnyo olwaki mukola kye kibagatta bigambo mumwabu bagatta ekyamazima yogerera amazima ate bwasala okwagala bakwagala Fulofika teyeri antamanga bajje byonna byalina Museveni yabimuwadde Fulofika kyogamba sente temutwala Fulofika tasobola kukyuka lwa ssente yakyuka olwa ssente nedda naluli yaliwo enaareba era mu history yaliwo enaareba yes yaliwo Bobby Fulofika ne Bobby baali Bobi Wine yawogera ki ngaki nga tanaba kujja yaliwo FDC ani yaleta Bobi Wine yajjanga muyimbi Bobi Wine Museveni yaleta Bobi Wine ewu okola ki anti otoyinza kubeera nga gavumenti eyinza kuba nga lina opposition Bobi Wine yaliwo FDC yali muntu nabagamba katunuulira kyo nakyo babadde mu State House ng'amayembe gayita mu ofiisi eyo mwezi ogamba nti banyenzamu ensaasi kubanga nalwesa ali yajezza ye Muganda abaddewo Abaganda teri munyankola badde agenda wali nalweiso mubadde n'amayembe mu State House era nze nali sikyalinnyayo ng'abaana banyenya ensaasi wali naye kati balinnyeyo mwayingiramu omwana omusabi baleke omubuulira ebyo yes Museveni alina okutereza State House ogireetamu omukazi afaananabwa naye kati oli nalweiso nakyo mulabi wano nga yagera corruption bwa minisita babiri yasinza okubya yagenza okuvamu nga yabbye mayiro 5 wali eri engoma naye olwo omusaala gwe gwali gula mayiro 5 yali gula jjo omunyeko esatu mabega abadde akuŋŋaanya kyennaku kyo mukirowoozaako nti esente ya miwa musolo gye bajja nemuulyamu ku nnaku katugiriye kato temwagala kujja kugiriye omuwi w'omusolo kyenjagala njagala bwe ngenda mu ddwaliro nsanga eddagala njagala kabaka bw'asoloza ssente agula ddagala wa ebintu bya Buganda buuza naawe obimanyi agula ki ate kabaka yalina oteeka mu malwaliro ga gavumenti kati babuulire nammwe mweyambe Museveni abayambe n'abalwanira ebirala naye kankubuuza Museveni bw'avaako munaddawo kuba temutegeera abati yatusanga tuliwo munaddawo anti yatusanga tuliwo yatusanga gye tujja okuba mwali momboze okakasa nga mutunda binyeebwa ku kkubo mukomaga yabawonya okukomaga olimba kale oli muyogerako ku mazima Abaganda mwali mukola ki mwali mukomaga mbugo twali tutunda mu waliyo munyankola akomaga embugo si kyekyammwe nammwe waliyo munyankola akomaga olubugo ate amata gagenda e Kenya amata gagenda e Saudi Arabia emwanyi tegezaafa mwakwata emwanyi gye twali tulinanga ekyobugaga ne mugijjawo ate emwanyi yali abatadde muna kuba mwali mukomaga waliyo munyankola akomaga olubugo akomaga alumanyi anti asobola kukomaga mumbugo abanyankola ate anazikomaga Baganda mwe basiru bwe tuli bakomagira neriko emisumaali temuli kiwulira walona bye banyankole bameka bafa Baganda bangi ebitunda ina magezi kuba itunda tautayinza yetunde baba mafiina mafiina n'agoba ekyo nga yetunda ki omanye basajja wana abasinga obulungi Abitex omanyi yebama mafiina ebya kamera mama fiina binegambira mumuteeka kulawo oyagala wayiriza mama fiina mukwano gwange nnyo yanegambira nga nti akasajja kanemedeko bankafumbire kozi omusajja wa Lusiraani byali bya kamera nga ya Lusiraani ulira abantu bemutambuliramu naye ze bwe abakazi benyina nyina ngabire nyina niwamanya naye kati bula nakakaawa kati mutwalewa kati mama fiina olabye ddanga abasajja baali njagala kwebaza Nabagereka kanti maama Nabagereka ate mwagala njagala kumwebaza oyo mukyala y'omu ku bantu abasinga empisa kino kamwebaze mwenye Abaganda tebategeera nakagula nengule ne maama wange Nabagereka maama Nabagereka yes kubanga maama wa Buganda maama Nabagereka njagala kwebaza okujjanjaba Ssaabasajja ate n'oyimirira mu bigambo n'osigala mbu oli mugumu amanyi kyayagala so abaali bayingira mu nsonga z'abalongo n'ebyalo temutegeera
mwayingira ensonga ezitabakwatako kale kambeko okusaidia mama n'abato sokera namwagala baiza omukyala kumwagala Sami musoma national ID yange olwokuba ndi muganda sigenda kuliriza sigenda kwera munyanga n'abakimanya abanyankole nze siribera munyanga teri munyankole teri munyankole kubaitayiga era abanyankole banjagalirayo je bali abanyankole abasinga bangabi abanyankole abasinga bankologoma munyankole abamusiru nagenda yo wamwe muwankole nenda bemiziro ndasubanga konkole ngo Buganda nze ni muganda ddala tukano da kubagana n'okyo ate bade mutegera mbakolere ki namanya jengwa nalana nabawasa bono talegera tumusabira neta yongede kugwanga ngena nawo atategera naye Amazima kiro ki Buganda fe twagisula abaganda okiriza mwabenkwe nodda tewakyaliwo nnono tewakyaliwo buwangwa bijja wanti mwabenkwe olw'ensonga it is now a commercial reality Kabaka bwafuka bwa nsimbi minisita wa Kabaka atangula tachachi oli minisita yali atuukirira abantu katokufuna appointment ya minisita wa Kabaka ofuna mu Kabaka ogende ebana n'omufuna nenga tofunye minisita tosobola kufuna minisita wa Kabaka bwoti kati bebayita abakungu ba Kabaka baalinga bagenda ne bayamba Kabaka ebweru kakati ba Freeman Chimba bawamba Buganda bamulunda nnuma abakungu ba Baganda Buganda yaggwawo kati ba Freeman bagenda bo bagifura komanso kolera mission kakati mwawa entafari gene masengero tekeyo ogamendi munaku mama wange yafanya tata yafari nyola be ninyawe motoko kisoro zangu misatu Uganda yafu buli hour church Nayanti naye watata wosoro renovation wewe mutwaje Zimba baba akola kibindi bitu wayita ekyamazima tulanda zenyo naye nyajaro kugamba fitwa ino na Buganda Abaganda nange mwindi kubanga abasajja bana abanyankole bo omulamu gwabwe owaffe omula ogundi gundi afe bagitwala obumu omubala bumu bwafa omunyankole atategeera oba kale yagwa eddalu bwafa bakuŋŋaana bonna ne bamukontribute ketana natunda ku bibye naye omuganda ategeera ku makya bwafa bakeera tunda bibye omunyankole bwagaggawala agenda wa Katonda n'alokoka n'asimuka omuganda bwagaggawala agula mayembe n'amajini mubinoonyerese ozo osanga omunyankole mbwalina amajini omunyankole olugagawala teruhanga walabye ejjojje musika Buganda sisita we yafudde yalokokedde wali naye singa yabadde muganda wange afa atya aba ngali gasala ebyakola edda okola mukaddiwa muli banaku siyinza kubabeeramu wadde ndi wammwe esijja kubabeeramu tukutegeera ekituufu kiri nti gobeera wali ssente tezembeera wali omunaku mbwagaza okulamu nsimbi gyoli ensimbi weriggwawo Museveni agenda kuvaawo leero kimanyi leero Museveni wagenda nava omuwoza gye muwozi wavayo mutabani wali mumagi mutabani wange wamwoyo tunafuna tunywera kutusi namwe mufure president wamwe mwakulembera emyaka ebisanja bimeka mwamuleeta ne mumulemesa temwalina okulembera mugenda nti yatonde bafuga yatonde bakufuga waffe nga mumukanya mugunda kibooko ate omuyaga akulembera bwebwataza akolera mukulembezi wa Toyi kulya bojolo nga Abaganda bannatomaano bayita abantu kati mbaite mutegeera toyinza kuŋŋamba nti Abaganda bonna tebategeera abanyankole mulimu abatategeera teri munyango osanga munyango nga tategeera kati omuganda abaawo liriddawo naye kati gwe Omuganda bweyimirira anti nze nategeera tibategeera Abaganda tukole bwetu nedda sina ba amagezi nange nasanga tibategeera sina kuwabula we nasanga tategeera naye gwe omwana w'emyaka 32 nange nasanga temutegeera abavubuka b'ennaku zino bandibadde bateeka genda okwana omuwala omuganda ye mukatikkiro onamala n'emyezi egi ng'akola ki ngatandika omusanga asudde byonna ebiri munju naye omunyankole nga asula ebintu byabba atya ne bwemusulawo omwaka abeerawo wangambye omunyankole bw'osula ebyo bwakola ati simanyi tebateeka abasajja ku pressure naye Omuganda
namukubira esimu nanetera ngo ito yawo omuganda ito normansi toddangama okummanyirira tesafumbirwa ttale ngankubire nakino ekirala Yesu bwe yali azaalibwa kyali kiralo kyente naye Pawulo bwe yali ng'ayonoonye bamusindikamu muzimu gy'embizi yali muganda erinnya Pawulo ly'Abaganda enoonyereza niwabula ate bannange kasibante nga takutte wakyawa nnyo olimba abakyawa temutegeera gwe owananye baganda babazeewo waffe wali akasajja bakaita Senkubuge ali kafunye ebintu mbakali ebusiyaga kali ewaffe onalebo kasibante ogamba ki mutabanyi wange kojjaawo tasobola kukuba ssimu nga tokwata kaakati ebyana wazazizaayo olina byaki byambuzi byambize kaakati bana njagala nga 2 ez'amawoko za mmeka kale nja kukubira waliwo n'omuntu abadde ayagala naye nja kukubira nja kujjayo eweewale kwesonyiwa byabufuzi kuba kati nalabyo ne ku TV ndaba abantu bakuteekako ate wali tokola kale ale naye yakudde mbigere twagobye abadde ejenti waffe twamugobye abadde ejenti waffe obadde okimanyi nti oyo omusajja akolera Jenosale yali muyambi wa Jenosale ali bo bawoza baleeta owaabwe kale badde mmanyi nnimba mugende muwagire mutabanyi wange ate mutabanyi wange byaddala taata wange yamuddako ayina yadda mu projekiti y'embizi gundi ono Abubakari kasibante kwalimu yaddidde mbigere Abubakari goli musiraamu tojja kulunda mbizi naye tandikawo wakiri ebimba by'enkoko kuba katukitegedde onalebo kasibante alunda ekibizi omwezi 14 naye singa onalebo kasibante yagwa akalunga yali munyankole baanimuwadde ente 2 awo enjawulo weeri kyobola yagula amataka n'alunda embizi kwogwe mulimu gwamanya ate mwabeerera ddala wabeere namaka yagateeka eyo katene tujje tumukyalireko oli mutabanyi wange ensonga lwaki njagadde mukubira akalango oyo yenna ayina ayeetaaga embizi ennungi naye abamawulire basolo nogera nokwata ebiba by'embizi tojja kutukaweko byumba kale wewe abanyanze kisa kya Mukama Museveni's dog tutegedde kye yaddamu okukola omununzi wa mbizi ebyobufuzi bibi si bibi birungi yamanya waagwa mwana oyo nga yakola nnyo oyo Museveni mutuufu mweraba Saabazonto mwayo kalaba mwayo kati Saabazonto tusiibule ng'osiibula Saabazonto sobola kusiibula Saabazonto obuulire ne Saabazonto olunaku lw'olinfuna gy'emiggo gy'olifuna ngenda kukuba Saabazonto binakuba mutanywa mirundi byali bitono oli nali nkuba wawaka kati ngenda kukuba ggwe kusimba wooli mmanyiiwo gy'osola emutumba emmanyiiwo ngenda kukuba olunaku lw'olikoma okwogera erinnya lyange akyogere bulungi towemula ate pemula ojja kukola ki Saabazonto Saabazonto saagala kugamba kye wankola nja kukuba nkikubuulira
nakulona okoma okwasamira Museveni noteka Museveni mu media wo nze nabagenja ba disciplininga olunaku lolikomye okunteeka mukamwana okuvuma Museveni erikomye okuva ko nengenda mukubera munonya wakiri nja kwocha radio yakolera Musimba omanyi nanyini wa radio Simba anti yali yetunga Ambassador Ebisiyaga omumanyi nanyini wa radio Simba nandi Ssaabazonto manyi nti Ssaabazonto ogambye akola ki ali Ebisiyaga abaganda gemanya gemira kati omuntu mukuleeta omutya Ssaabazonto okuba nti yatuma Ssaabazonto kimuleetera kumuteekako ki ani Ebisiyaga teeka mutwanu Ebisiyaga mumanyi mukama we yani Ssaabazonto mumanyi mukama we Mulangira Ndawuso omanyi Mulangira Ndawuso omanyi abeerawa kati wadde mutegeera nawe tumejja abeere katwogera ki nosaba munyankole nga Ebisiyaga abaganda Ebisiyaga mwabirya nadda mubimanyire bibabeezaawo nejuyisa aweddewo yasama oli muganda alonyewawo muganda kati kola boto wewe otegera kinga kituufu wano bia wakanaana tambula mu borders osangamu omuganda nga sinze gobesiga teri muganda ajja wano motoka bajoleze eno muganda yagala koleza kanaana wano yena juice webiri bia wakanaana emmere yesa tuli jalidde gwe tunule wano munosanga mwe muli ero jabala baba bali bafumba bali mu kiyungu bewoereze emmere abaganda be bali fumba bwataba muganda wano nga yafumba eri munyangola ayinza kubeera muliro ogwo taata waine ente kubeera muliro ojja kukolima emyaka 4 muwozi wana kati anafuka yasatu amalala mujja kuba nga temwasama ate muwozi mulungi agenda yaza abamanyi eri bajja kuwadde obwaminisita n'ogwo era banankabira bamaama bange omunabeerawa kati omuntu akola atya mwesibe bbiri abaganda abaganda mwawuuzaayo batemutegeera nange sera kyensobola bayamba abaganda mwazaaliwo temutegeera kati gamba otunda otya ettaka mutunza amataka mugaguza banyankole walayo munyankole wano yagabana ettaka ly'obwereere munayetonda politikale ekikolwa kyali kibi naye message yo yatuuka ate ndi muganda naye nokikola ati ina tabu naye muki nabegayiridde ekimala siayagala oba tebanziramu baleke enfiirwaki noko nakola nsobi nakola nsobi no nsi sikunyiga omuntu omukulu omuntu ali civilized omutambuza emmere mumufumba obutoko mwe mabaala nagenda katonda yabakolimira buli bato mwe mukola ku pulutebo nabatamane mirundi atunanga omukalo nga nyazimuwa bategeka bubi kale kisa kya mukama sibula ku bantu abatulaba abawagizi bange mwebale mutugobere kusa kya mukama koze ebyo babita bantu bintu bya luzungu binnemye naye nga kyebasa kale executive media kale media executive mwebale executive media kyogere bulungi bantu tondera kakajanja kabanyankole aba mutugobere ku executive media every time every day kano naku nga 3 executive media esangibwa ko natategeera alenga je bafurufi ne furufi ga yagalo ne yatakola kalango bawe kaiza kulaga bawe yaina kubererwa akasente kwa yagula omusajja